Ebyobugagga byonna ojja kubimpa okaalya kajanja. Ebyapa mbyagala era olina okusayininga nti ebyobugagga byonna obimpadde. Kankuteeke ku njegere paka lw'onoosayininga nti ebyobugagga byonna obimpadde. Omukyala ono gwe mulaba mu kifaananyi Nakanwagi yasiba taata we ono gwe mulaba mu kifaananyi ku njegere nga entabwe ayagala amukake asayininge ku mpapula nti ebyobugagga byonna byalina abimuwadde. Kyokka ng'ate omuzeeyi ono gwe mulaba mu kifaananyi yazaala abaana abalala. Nakanwagi yawamba taata we mu maka ge n'amutwala n'amuteeka mu kayumba ak'embwa n'amuteekako enjegere n'amuteerako ne kanyama era nga tewali muntu yenna atuuka ku kayumba ako mwe baasibira omuzeeyi ono gwe mulaba ow'emyaka 94 nga muwala we gwe yeezaalira yamusiba. Omuvubuka ono gwe mulaba ali ku mpingu ye kanyama gwe baaleeta okukuuma muzeeyi mu kayumba kali ak'embwa mwe baamusibira ku njegere. Ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku bumenyi bw'amateeka obw'amaanyi ekya Flying Squad kye kyamununudde oluvannyuma lwa wiiki nnamba nga bafeffetta ekitundu ky'e Nabweru gye babadde bamuteebereza okubeera. Baamusanze Katooke Wamala mu ggombolola y'e Nabweru era nga Kanyama amanyiddwa nga Fred Sande ow'emyaka 20 gwe baasoose okuteeka ku mpingu. Olwamutaddeko obunnyogoga Sande n'alaajana nti munsibira bwereere, bandeeta buleesi, sirina mutawaana. Bwe muba mwagala okukakasa mugende e Busunju gye banzaala mubuuze abantu bonna bammanyi ndi muntu mulungi. Poliisi yayongedde okumukunya. Sande n'annyonnyola nti nno mukama we Jennifer Nakanwagi ye yamuleeta okuva e Busunju ng'amugambye nti agenda kubeera mukuumi kulimu ku masomero ge. Yamutuusiza kulimu ku masomero ge eriyitibwa Jovia Primary School erisangibwa e Nabweru. Yattottodde nti mu nnaku ntono Nakanwagi yaleeta muzeeyi John Baptist Lubega ow'emyaka 94 oyo gwe mulaba mu kifaananyi n'amumukwasa era n'amulagira amuteeke ku njegere. Kanyama yabuuza Nakanwagi kiki ekiteesa muzeeyi ku njegere n'amuddamu n'amutegeeza nti nno yalwala omutwe. Ekiseera kituuka omutwe gwe ne guttuka era n'abula. Lubega taata wa Nakanwagi agamba nti yazaala abaana abalala bangi mu bakyala ab'enjawulo era enjawukana mu famire ne zitandika ng'abaana baagala okugabana ebyobugagga bwe, naddala ettaka erisangibwa mu Kisenyi okuliraanira ekizimbe ekya Ovino eribalirirwamu akawumbi ka ssente kalamba. Engeri gye baawambamu Lubega. Mu mwezi ogwokuna omwaka 2016 Lubega yali atudde ewakaawe ku ssaawa 6 ez'emisana. Abantu ne bajjira mu mmotoka ey'ekika kya Ipsam ne bamulagira alinnye yeetaagibwa. Baamuggya mu maka ge e Katereke Nsangi era wano Lubega we yababuuliza wa gye bamutwala naye nga teri muntu n'omu amunyega. Kigambibwa nti ebigendererwa bya Nakanwagi mu kuwamba kitaawe byali bya kumukaka ateeke omukono ku mpapula ezimuwa olukusa mu byobugagga bwe byonna nti abimugabidde. Ivan Muwonge omu ku batabani ba Lubega agamba nti nno bulijjo tuteebereza Nakanwagi okubanga ye yabuzaawo muzeeyi kubanga yalabibwako eggulo limu mu mmotoka eyatwala muzeeyi naye nga bwe tumubuuza agamba nti nno naye tamanyi era naye ng'alaga okunyolwa yeefudde alumirirwa. Nakanwagi mugagga
era alina amasomero ag'enjawulo. Mu kunoonya muzeeyi mu buli ssomero lye twatuukayo naye ne tubulwa okutuusa muzira kisalo yazze n'atutemyako. Akayumba mwe baasanze muzeeyi kaliraanye ennyumba ya Nakanwagi. Awo we baasinzidde okukwata Nakanwagi ne bamuggalira e Katwe wamu ne Bba James Kigozi kw'ossa ne Sande Kanyama nga bavunaanibwa omusango ogw'okuwamba omuntu. Nakanwagi yeewozaako ng'agamba nti nno taata we yali talabirirwa bulungi. Ye kwe kusalawo amuggyeyo amutwale mugamu ku maka ge asobole okuba nti amulabirira mu ndabirira esaanidde okulabirirwamu omuzeeyi bw'atyo ow'emyaka 94 okumuteeka mu kayumba ak'embwa era ku njegere. Nakanwagi yeewozezzaako n'agamba nti nno kituufu taata we yalwala omutwe era abadde amusumbuwa, y'ensonga lwaki yasalawo okumuteeka ku njegere era n'amufunira n'omuntu amukuuma. Oyo mu kifaananyi ye mukyala Nakanwagi eyawamba taata we era oyo gwe mulaba mu kifaananyi ow'emyaka 94 n'amuteeka ku njegere ng'ayagala amukake ateeke omukono ku mpapula ezimuwa obuyinza ku by'obugagga byonna omwami oyo bye yakola oba by'alina. Eggulire lino lyafulumanga ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omunaana omwaka 2016 mu lupapula olwabukedde. Bino bigambo byange. Olumu nabagambako ku mwami eyawamba maama we n'amutwala n'amuggalira mu kikomera kye Entebbe eyo n'atuuka n'okumuliisa bbi nga entabwe eva ku ki. Taata waabwe yali mugagga nnyo era ng'alina ebizimbe bingi mu Kampala n'ettaka ery'enjawulo, naye nga yazaala abaana bangi era mu bakyala ab'enjawulo. Kati taata bwe yatuukira okufa, maama ono gwe baalekera ebyapa byonna ebiwandiiko ebikwata ku by'obugagga. Kaakati omwana oli amagezi ge yayiiya okusobola okwefunza eby'obugagga byonna, yasalawo okuwamba nnyina n'amutwala n'amuteeka mu kikomera kye eyo Entebbe n'atuuka n'okumuliisa bbi kwegamba ng'ayagala maama awunge. Era kituufu maama yatuuka ekiseera n'alwala obulwadde bayita trauma n'ava ku mulamwa. Ab'eŋŋanda oba baganda b'omuvubuka ono abazaali b'omukyalo ono gwe baawamba baanoonya maama waabwe ne babulwa, era okutuusa omu ku bakozi b'omu kikomera kino bwe yagenda n'abbirako omu ku baana b'omukyalo ono, era omukyalo ono ne bamununula naye nga yawungawunga dda era nga takyasobola kudda ngulu. Egyo gy'emitima gy'abantu. Abantu bulijjo mubalaba basaddaaka abaana baabwe basobole okufuna ebyobugagga. Kati ono omukyala yatuuka ku levu ewamba taata we, oli omuvubuka yatuuka ku levu ewamba nnyina. Naye edimiza yabwe mbuuliza, otuuka otya okuwamba taata wo n'omuteeka ku njegere, n'omuteeka mu kayumba k'embwa, n'omuteerako ne kanyama, omukake asayininge ku mpapula z'ebyobugagga bye yeekolerera ate nga yabaweerera yabalabirira ne mukula bulungi? Emitima gy'abantu gyaba gitya. Naye kyewuunyisa alina amasomero, alabirira ati abaana ba banne be bamuwa. Waasobolera okuteeka taata we ku njegere amukake asayininge ku bipapula, oŋŋamba otya mbu omukyalo ono omutima gwe si gwe gusaddaaka abaana b'abandi? Era oŋŋamba otya omukyalo ono si mutemu? Era oŋŋamba otya nti omukyalo ono tasobola kuwamba muntu gwatalinaako obuvunaanyizibwa gwonna, gwatalinaako luganda n'amutuusaako obulabe? Wawambidde taata we wuuyo mbu alina amasomero. Bannange Uganda yaffe awo weetuuse. Ekintu kino kiva ku muntu kubeera na mutima gwa kitemu, omuntu okubeera n'omutima ogw'ekibbi. Bannange kyewuunyisa mu kayumba k'embwa. Kibi nnyo kye yakola ekyokuwamba taata we asobole okwezza ebyobugagga. Bannange Bannayuganda mwegendereze. Edimiza yansiiba bulijjo mbagamba mwe nga muwooza akavubuka koogeza nnaku. Ebyobugagga omusajja byeyeekolerera mu ntuuyozi bimuteeseza ku njegere n'asula mu kayumba k'embwa, era ne bamugamba oteeka okusayininga ku mpapula zino ku mpaka. Ensi egudde eddalu, okyayinza okubeera nti oli eyo nga maama wo gwe waleka e Uganda, gwe walekera ebyobugagga byo bw'osiba oweereza ssente oba owooluganda lwo oba omuntu wo nga akuyiiyiza kukola kye baakola muzeeyi.
asobole okwezza ebyobugagga byo. Kubamu ttooki olabe wa gy'olaga. Eddie Mezaya.